Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwenna muli bulungi. Good morning to everyone. Buli omu gy'osinziira. Amanya mpitibwa Bulamu Vicky Nabukeera era nga njagala ate okubaako kye nkugamba enkya ya leero ekigenda okuba nga kikyusa obulamu bwaffe kubanga tuli ku kaseera ak'okubeera nga tuyeeranira obwakabaka bwa Katonda. Katusooke tusabe. Taata omulungi ayinza byonna nga tugenda okuba nga tugenda mu kigambo kyo okiwa omukisa gwo era obukule amagezi gaffe okutegeera kwaffe n'okumanya kwaffe. Taata oteekemu ebibyo bisobola okuba nga bigasa obulamu bwaffe mu linnya la Yesu Kristo Omunnazaaleesi ne tugamba nti amiina. Omutwe gwaffe ogw'olunaku olwaleero gwogera nti okukyuka okuleka ebibi okufuna obulamu bwa Katonda. Okukyuka okuleka ebibi okufuna obulamu bwa Katonda. Wetugenda mu kitabo kya Ezekyeeri ye Ezekiya essula ya 18 olunyiriri lwa 21 mpaka ku lwa 22 lugamba nti naye omubi bw'akyukanga okuleka ebibi bye byonna bye yakola n'akwata amateeka gange gonna n'akola ebyalagirwa eby'ensonga talirema kuba mulamu talifa. Olwa 22 tewaliba ku byonoono bye yayonoona ebirijjukirwa ku ye. Alibeera omulamu mu butuukirivu bwe yakola. Mukama yeebazibwe. Wano Mukama Katonda atugamba nti tukyuke tuleke ebibi byaffe tusobole okuba nga tukola ki? Tufuna obulamu. Agambye nti naye omubi bw'akyuka. Omubi yaliwa y'oyo akola ebintu nga si bya bwa Katonda. Nti nange Vicky nyinako byemadde nkola nga si bya bwa Katonda naye Mukama yagala tube nga tukyuka. Osobola okuba nga wali otambulira mu bulimba, otambulira mu bwenzi, oba mu kujja mu mbuto, oba mu kulya enguzi, ebintu bingi, oba mu kusamira. Kati Mukama ebyo byayogerako buli kyomanyi kyonna ekintu ekiri ku nsi naye nga okimanyi si kibi si kirungi omanye ekyo ekya Sitaani. Mukama kyagala obe ng'okyuka obe ng'okola ebya Katonda. Agenda naye omubi bw'akyuka nga okuleka ebibi bye byonna bye yakola. Nti Katonda agala tukyuke tuve mu bibi byonna bye tubadde nga tukola. Okitegeera nti n'akwata amateeka gange gonna. Ayagala tukwate amateeka ge nti n'akola ebyalagirwa eby'ensonga talirema kuba mulamu. Nti nga tukola Katonda kyatugambye. Ekisooka nga tumunoonya tutya? Nga tusoma ekigambo kye kinene kubanga gana amateeka ge, ebiragiro bye, amakubo gayagala otambuliremu gonna ogenda gasanga mu kigambo kya Katonda. Oba okitegeera nti Bayibuli eno yekigambo kya Katonda kye kitulungamya okubeera nga tukola Katonda kye yeetaga. Kubanga agamba mu Yokaana 1 nti ku luberebere waliwo kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'abaani Katonda. Katulina okuba nga tusoma ekigambo kya Katonda tukyuke tufune ki? Obulamu. Atugambye 22 nti tewaliba ku byonoono bye yayonoona ebirijjukirwa. Nti Katonda wetukyuka Katonda n'atusonyiwa tagenda kujjukira bye twakola. Tho abantu bo basigala babijjukira naye Katonda abiteeka wala. Era ojja kusoma Zabbuli ya 13 ojja kuba otegeera kye nkugamba. Katonda ebyonoono byaffe abiteeka wala nga wooteekerye bugwanjuba n'ebugwanjuba.